atandise. Yes, abalungi mwenna abaliko live ku page eno. Nsanyuse okuba nti mu office zaabwe akaseera kammwe n'obudde bwammwe ne data wammwe ne mubeera nga mugoberera. Nga bulijjo Shamimu Malende ge mannya gange, munnamateeka wammwe, lawyer wammwe owa People Power, lawyer wammwe owa NUP, lawyer waabo abanyigirizibwa. Shamimu Malende nsangibwa ku Malende and Kampala Advocates Kampala ku Equatorial Mall, naye ng'ajjukira nti essaawa eno ekimu ku bisinga okuba ebikulu nti neesimbyewo okuvuganya ku ntebe y'omubaka omukyala owa Kampala District nga akabonero kange manvuuli era nga President wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukugamba nti embeera gye tulimu n'embeera gye tugendamu mu maaso awo n'embeera gye twetaaga okweyagaliramu mu Uganda yaffe, okusalawo kuli gy'oli ng'okuba akaluluko. January nga 14 tugenda kuba tulonda omukulembeze w'eggwanga omuggya era n'ababaka ba paalamenti abagenda okuba nga bakiikirira abantu baffe. N'ennaku eziddako awo tujja kuba tulonda ba mayors ne ba councillors. Yes, n'obukulembeze obw'enjawulo ku bifo eby'enjawulo bujja kuba nga bugenda mu maaso. Naye ekisinze okundeeta olwaleero nga bwe mukimanyi nti ndiwo okubeera nga mpolereza n'okubeera nga nkiikirira abantu abo abanyigiriziddwa mu nsonga z'amateeka ku pro bono services, oba nga free legal services, oba okuwolereza okw'obwereere oba okuwabula ku nsonga z'amateeka ku bwereere ku bantu baffe abakwatibwa entakera ku misango egyekuusa ku by'obufuzi n'emisango emirala gyonna egy'abantu abatalina mwasirizi ng'abakozi mu butale, ababoodabooda, aba taxi, abali mu groups ez'enjawulo wamu n'ensonga ezikwata ku bakyala n'abaami abali abanyigirizwa zonna nzikolako wabula nga ba free pro bono services, ba free legal services. Olwaleero nzize kubawa update ku musango gwa Anti Kaduuka oba gwe abasinga obwo gye mumanyi nga Chloe Anti Kaduuka. Ffenna mukimanyi nti yakwatibwa naye ate so ye Kawalwo ne Silve Kalulu. Tulina n'abantu baffe bangi nnyo, waliwo abentegezeddwako abaggiddwa ekyengera ne batwalibwa. Tulina abantu baffe bangi nnyo siralisiti bwe nsobola kubeera nga ngibasomera n'eggwayo. Aye tulina n'abantu baffe bangi ababuzibwawo mu ngeri etategeerekeka. Naye olwaleero specifically njagala mbawe update ku nsonga ya Anti Kaduuka oba gwe tuyita Chloe. Bangi mbadde munkubira amasimu okuva wano mu Uganda, okuva mu diaspora, okuva mu mbeera yonna wansi ku ground gye tutambudde bannakampala, ku wansi gye tutambudde bannakampala mubadde nammwe mubuuza Anti Kaduuka, mubuuza Silve Kalulu, mubuuza abantu baffe ab'enjawulo bangi nnyo wa gye bali, tukoze tutya nga bannabateeka okubayamba. Era mbagamba nti nga Shamimu Malende nga ndi wamu ne legal team ya NUP oba ya People Power n'abantu bonna abagaliza Uganda emirembe, tukola buli kye tusobola okulaba nga buli muntu ataasibwa. Olwaleero ensonga ya Anti Kaduuka yeesinze okundeeta gibaweko update. Mukimanyi bulungi mwenna ekisookera ddala nti Anti Chloe
Kaduka yakwatibwa ku lunaku olw'Emmande nga yakwatibwa ng'ali Bweyogerere. Yes, yakwatibwa okuviira Bweyogerere gye yakwatibwa n'atwalibwa ku ssaayi Bukoto, ate oluvannyuma yali akwatiddwa ne banne abalala 8 n'avaawo. Bonna tubanoonyerezaako era ne tubategeera, ne bavaawo ne batwalibwa Kireka ku SIU ne baba nga gye bakuumirwa okuva ku Mmande eri eya wiiki eri etali eno gye njogererako. Wabula mwenna nga mukimanyi ffe nga bannamateeka nammwe abaagazi b'enkyukakyuka n'abaagazi b'emirembe mu Uganda mubadde mugezaako okunoonyereza Chloe ali ludda wa? Chloe anti Kaduka yakuumibwa wa? Yes, nga Shamimu Malende noonyereza nga bwe nabasuubiza nti obuwagizi bwonna bwe mulaga okulaba nti mwagala mbakikire mu Paalamenti ya Kampala District ng'omubaka omukyala, obuwagizi bwonna bwe mumpa mu kugamba nti munnyamba mu kino na kino, njagezaako okunoonya abantu baffe bonna gye bali, mbabulire gye bali, ate nga nnwana n'okulaba nti bavaayo, nga nkolaganira wamu ne bannamateeka bannange n'abantu abalala abaagazi b'emirembe mu Uganda eno. N'olwekyo anti Kaduka olwaleero lwonna ndumazeeko nga ndikireka ku SIU nga ngezaako okulaba nti nwanirira eddembe lya anti Kaduka n'abantu abasibe abalala be yakwatibwa nabo, okulaba nti bafuluma nga tuyise mu nkola ey'amateeka kuba yokka gye tulinawo essaawa eno, oba okulaba nti bwe kiba kiganye tukoze magezi ki okulaba nti anti Kaduka abasinga gwe mmanyi nga Chloe wamu ne banne bavaayo. Era okuva ku ssaawa emu Maliri yansanze ndikireka ku SIU nga ngezaako okugoberera embeera eyo yonna nga bwefaanana, era abantu bangi ab'enjawulo ne bakola ki, ne tubeera nga tusobodde okubalaba mu ofiisi zaabwe ez'enjawulo okutuukira ddala ku ofiisa yennyini ayina okubeera nti nno okutuukira ddala nti ofiisa yennyini ayina okubeerera ddala nga akola ku nsonga eyo tutuuse ne tuba nga twogerako naye. So kiki kyengezaako okubagamba nti olwaleero essaawa eno wenjogerera anti Kaduka akuumibwa Kireka ku SIU ng'omusibe naye ng'aliyo ne banne abalala. Tugezezaako okusekiwaringa okulaba nti nno banne abalala abamu batebwa ku police bond, kuliko baganda be abamu nga Asimwe, kuliko abalala amannya mangi sijja kugamenya wano olw'ebwekwerinda, naye abasinga abamu obungi babadde nga bavaayo. Abamu ku bo temubamanyi kubanga babadde tebakola mulimu gwa blogging nga anti Kaduka gwakola, mubadde tebakola mulimu babadde tebali nnyo ku media, naye nga tugamba nti abasinga obungi tusobodde okulaba nga abo bo bavaayo. Abamu bavuddeyo leero ku makya, abalala bavuddeyo ennaku emabega nnyingi, naye kakati anti Kaduka ye akyaliyo n'abakyala, aliyo ne muganda we, waliwo omuwala ayitibwa Oliver, then waliyo n'abantu abalala bangi nnyo, bawera ddala abantu 4 abakyaliyo munda naye nga bataddeko abantu 4. Kakati kyenjagala okubeera nga mbategeeza nti anti Kaduka ensonga zino zonna nga bwe mbawa update njagala kubategeeza nti twetaaga okubeera nga tuyamba abantu bano okulaba nga bavaayo, nga bwe nabawa obweyamo nti nze sijja kubeera nga nkola nsaba clients oba families ssente okulaba nti tuyamba abantu baffe babadde mu struggle oba bali mu struggle, wabula nze kyembandiko nti sisaba instruction fees kuwoza musango gwa muntu yenna abadde mu struggle y'okulaba nti enkyukakyuka mu Uganda ejja, naye ka facilitation ako kompeereza kanyamba okwongera okwetooloola amakomera, kanyamba okulaba nga nti abantu bava mu kkomera, kanyamba okulaba nti ndayazinga okulaba nti abantu bavaayo. Olwaleero twetaaga okulaba nga anti Kaduka ne banne bafuluma ekkomera lya Kireka SIU. So buli muntu yenna ky'obeera osobodde mu kuyamba ku legal desk yaffe okulaba nti nno abantu bano abasibiddwa mu makomera ag'enjawulo oba abali ku police stations ez'enjawulo oba betusigala nga tunoonya mu bifo eby'enjawulo beetaaga ka facilitation. Nkugamba ntya nga sinaba kweyongerayo mu maaso, bw'oba olina kosobola okusuulako ku nnamba yange ereeta amannya ga Shamimu Malende gennyini 0772 55
15 oteekako kyonna ky'osobodde okuteekako. Oyambe Anti Kaduuka ne Chloe okubeera nga bafuluma ekkomera. Oyambe abajasi baffe Silver Kalulu okuba nga afuluma ekkomera. Oyambe abajasi baffe abaasibiddwa okuva ekyengera ne batwalibwa mu bifo ebitannategeereka, tunoonya abanoonye babeere nga bavaayo. Oyambe abaana baffe bangi ab'enjawulo abatwalibwa drones ezibabuzaawo babeere nga bava gye bali, babeere nga basesemerwa, babeere nga tubanoonya. Nze nga Shamimu Malende, ekigendererwa kyange kulaba nti amazima n'obwenkanya bituukibwako. Ekigendererwa kyange kikulaba nti omuntu yenna akwatiddwa mu ngeri y'obulyaz'amaanyi oba ey'okugamba nti balina kye bamunoonyerezaako, tubeerawo nga bannamateeka, mbeerawo nga munnamateeka okumuwa free legal services. Naye neetaaga okutuuka mu bifo bino. Kati ngenda kugamba nti okutuuka okumanya Chloe bamukuumidde neesolodde police stations eziwerera ddala nga 8 okusobola okutegeera nti ali kireka ku SIU, okusobola okumanya nti aliyo ne banne abalala 8, okusobola okukakasa nti abaana bateebwa wabeere nga wasigaddeyo 4. N'olwekyo yamba Anti Chloe oba Anti Kaduuka okuba nga ava mu kkomera, yamba Silver Kalulu abeere nga ava mu kkomera, yamba abalwanyi baffe abasitwaga okuba nga bava mu kkomera. Akasente ako k'oba otadde ku 0772 55 15 88 kabeera nga kagenda kuyambako mu mafuta agatwetoolooza, mu mafuta aganoonya abalwanyi bannaffe, mu kasente akatinitini ketuyinza okwetaaga okussa awantu okubeera nga omuntu waffe tumufuna mangu, okufasitatingako ku bantu baffe bano mu ngeri yonna okulaba nga bafuna eddembe lyabwe. Ekyo kyokka kyetubeera nga tuba requestinga. Ate nga tukimanyi tekintu kino si kyakubasaba kubanga already mbadde nga mwewaddeyo, ebbanga lyonna mbadde mugezaako okuyamba mu ngeri yonna nga mulina akakatono bambi mukwatuka akatono ke mulina ne mba nga bimusharinga okulaba nga ebintu bino bigenda mu maaso. Mu departments nnyingi eya medical muteekayo, abantu bangi muteekayo, kumuda mutaddeyo, mu kuyamba abantu abatalina mwasirizi mutaddeyo, kwegamba mukoze omulimu gw'amaanyi. Ate nange era kantu alina omukisa guno wano wennyini nga nkyali wano okubeebaza, okubagamba nti njagala kubeebaza abo mwenna abasobodde ku katono ke mukutte ne muba nga muweereza Shamimu Malende akube ku posters z'akalulu, akube ku posters. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye era tukyabagamba nti tukyagendera ddala mu maaso kubanga nze neewaayo nti nkola free legal services, era ekyo kye mumpadde kyenkozesa okuprintinga posters, ekyo kitono kye mumpadde oba ekinene kye mumpadde kyenkozesa nange ate okubeera nga nsobola okutalaga amakomera gano ag'enjawulo, ekyo kye mumpadde era kye mugabyemu kyengezaako nange okulaba nti tukola structures ezigenda okukuuma akalulu ak'omubaka omukyalo wa Kampala District ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne muda ku muda etuyambye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Posi waliwo ennamba ya Airtel eri 0702 55 15 88. Ennamba eyo nayo ereeta mannya ga Shamimu Malende. Omuntu oyinza okuba nga oli ku Airtel Money nga oyagala kukozesa Airtel Money oteekako 0702 55 15 88. Ennamba eyo naye ereeta mannya ga Shamimu Malende. Ngezaako nyongera okukulabula nga nkyali wano bwe sinabagenda wala kuwa updates za Anti Chloe. Titogezaako n'ogamba nti otadde ssente ku nnamba y'omuntu ereeta amannya agatali ga Shamimu Malende n'agamba nti nno Shamimu Malende yagenda okuzikozesa, okujjako ng'okikoze okigenderedde kubanga abantu bangi abali mu sitwaga bagezaako okuyamba. Oli oyinza okumuwa ssente ng'agenda kuyamba mu sitwago naye ozimuwa ku lulwo naye n'akola paati ye. Naye ezigenda ewa Shamimu Malende ziyita direct ku akaunti ya Shamimu Malende, ku mobile number za Shamimu Malende oba ku platform eno eya ku platform eya Platform TV ne page ya Shamimu Malende. N'olwekyo ennamba z'essimu eza mobile money ezange eri 0772 55 15 88 ereeta mannya ga Shamimu Malende. Nze mwennyini gw'olabako ayogera naawe agenda okuba omubaka wa Kampala District omukyala mu 2021 nga kabonero kange manvuuli. Ate ya Airtel Money eri 0702 55 15 88 naye ereeta mannya gange Shamimu Malende. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakati okwongera okuba update ku nsonga ya Anti Chloe, mbagamba nti Anti Chloe oba abasinga obungi kumuyita Anti Kaduuka akuumibwa kireka ku SIU ku misango egyo egitannaba kutegeerekeka. Naye nga ffe bannamateeka bwe twatuuseeyo okuva ku makya ssaawa emu tuli eyo kati zino zikunukiza ssaawa 11 tubadde tukyali ku musango era leero tutya kye tukoze kyonna okuggyako okugoberera ensonga eyo. Tutegeezeddwa nti Anti Chloe akuumibwa kireka ku SIU naye n'okumulaba obulabi weetaaga special permission okuva ekibuli ku CID kubanga
of file eyamuguddwako ya cyber crimes oba emisango egyekuusa ku bino ebya teknologiya ebya interneti kubanga bagamba nti yafulumya akatambi nga avola omukulembeze w'eggwanga yafulumya akatambi nga ayogera ebintu byonna byogera mwenna bimwalaba byemumanyi so ku bo bagamba nti ogwo musango omulope era gukwatibwa cyber crimes department yabwe ey'ekibuli CID era nga ofisa omukulu ali ku musango ogwo naye amanya ge ngafunye bulungi era njogerako naye ku nsonga ezo naye nkulaga ti tesaawa eno ku lw'ebyokwerinda sigenda kugamba wowe ndi ssaawa eno badde ngenda kubuulirawo naye nkulaga nti bwe tuvudde ekibuli ekireka ku SIU twabadde tulina okutinattina nga tumaze okutegeezebwa nti anti Chloe ne anti Kadoka ng'ali ne banna abalala bana bakyali munda ekireka ku SIU era nga balina commandant omukulu akola ku nsonga zaabwe asembayo ku kulaba nti omusiba giwayo omulabe naye tumulabye sigenda kwatuukiriza mannya ge wano ku live naye mwali omukulu akola ku nsonga eyo n'atuwa information yonna nga bw'erina okubeera nga ekwatagana n'atugamba nti ekibuli owali buli kimu era bwe tuzza ekibuli ne tuyinterfecinga n'omukulu asembayo ku fayiro eyo agikolako n'atugamba nti kituufu anti Kaduuka ne banna abalala bakyakuumirwa mabega wa mitayimbwa ekireka ku misango gya cyber crimes oba kibaita cyber crimes yes emisango egyo egyekuusa kukozesa obubi essimu oba internet kakati tukugamba tutya tukugamba nti anti Kaduuka essaawa eno fenga wetwogera nga munnamateeka Shamim Malende tugamba nti olede eddembe lyalinyiriddwa dda era n'abakuumaddembe bakimanyi nti eddembe lyalinyiriddwa dda kubanga okusinziira ku ssemateeka waffe agamba nti essaawa 48 bwe zinaasukkangamu omuntu ajja kubeera nga ateebwa naye nakati tukugamba nti anti Chloe anti Kaduuka akyali mabega w'emitayimbwa ne banne Silver Kalulu takubibwako kya mulubaale tugezesaako okutambula prisons ez'enjawulo poliisi ez'enjawulo tunoonya twetaaga okuyingira mu military barracks obunkenke bw'amaanyi so tugezaako okunoonya abantu baffe bano naye nga sinaba kugenda kweyongera mu maaso nga kwa update anti Kaduuka akyali mabega wa mitayimbwa ekireka ku SIU ne banne abalala 3 abooluganda be abalala abamu abakwatibwa naye abantu abalala bakwatibwamu 8 abaana bateereddwa era abamu tusobodde okusukibwa ringa bondi yaabwe naye abamu temubamanyi kubanga they don't use social media tebatera kubeera nnyo ku media naye babadde undercover kakati nkugamba ntya nti kansobole okukulagako ti munnange mwebale nnyo mwebalire ddala mugezezzaako bambi okuweereza ssente waliwo aweereza bambi omutwalo gumu mu 10 amannya gonna ndooza sijja gogerera ebyekwerinda naye gwe twesije bambi mwebale nnyo webalire ddala okulaba nti nno mulabye nti anti Chloe mumufaako n'abantu abalala bambi waliwo aweereza 50,000 bamuyita tebamwa bambi webale nnyo webalire ddala bambi emitwalo 5 oli Kizito ssente bambi nzirabye mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo aweereza 50,000 omulala bambi okay no yono gundi no fine yono Kizito aweereza no Kizito oweereza emitwalo 5 Kizito nsonyiwamu bambi oweereza emitwalo 5 tuzirabye bambi webale nnyo webalire ddala Tebamwa n'oweereza 50,000 bambi webale nnyo webalire ddala twesije n'oweereza omutwalo gumu mu 10 mwebale nnyo mwebalire ddala bannange tubagamba nti tusiima bwongerwa mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti nno mufaayo ku nsonga eyo kakati nkugamba ntya nti essaawa eno ekintu kye tuliko kye tufaako ennyo kyekyokulaba nti anti Kaduuka ne banne balaba nti baggyibwa emabega w'emitayimbwa tugamba nti si anti Kaduuka yekka naye eyo yonna gye mbadde ntambulade ku ground bwe nti abantu baffe babuzibwawo Shamim mugenda kukolawo ki abantu baffe bakwatibwa ebyamankwetu tugenda kukolawo ki abantu baffe bakwatibwa ebintu ebyenjawulo bingi babuzibwawo drone ejja n'eparkinga nebuzawo omuntu tomanya wa gyali abalala bakumiddwa emabega w'emitayimbwa tebaleetebwa mu kkooti tugenda kukola ki abalala batwalibwa tulaba naye ne balwa mu buduukulu tugenda kukola ki ebyo byonna bibuzo bye mubadde mubimbuza ngaze munnamateeka w'ekisinde omu ku abo naye njagala okubagamba era njagala okubeera nti mbagumya nti ekyo kyemukola mmwe ekyokubeera nti mutuwagira mu ngeri emu oba endala contribution zezo zemutuwa ezemu oba endala zesente zetubadde tukozesaako okulaba nga twetoloola prisons zino twetoloola amakomera gano twetoloola police stations okulaba nti tunoonya bannaffe bonna gye bali babeere nga tufuna babeere nga tusobola okumanya embeera mwe bali tusobola okumanya nti kati Silver Kalulu ali wano tusobola okumanya nti anti Kaduuka ali wano tusobola okumanya nti Oliver bamukwatidde wano tusobola okumanya nti abalwanyi b'ekyengera abaana
baba tutte wano tusobola okumanya abantu baffe bali mu barracks nti gye bali ne tuba tusobola okubayimirirawo mu kooti z'amagye ne kooti endala nnyingi tulina abantu bangi nnyo ababuzibwawo naye ekisingako obukulu nti buli poliisi gy'ogendako ate olinayo bw'ozuula n'olwekyo abamu tubakolako nga tetulina ku kamera ne tubakolako ne bafuluma okutegeera kubanga kati nga bwe twagenda ekalwa twasangayo abantu baffe bangi abakwatiddwa nga tugyeyo Nobert aliho naye twafuba ne tukola follow up aye ne ku balala ku kasente ako ke mwatuwa abamu before nga bwe twabagamba nti mu legal desk bweweerezaamu akasente kiba kituyamba olumu tetwetaaga kubeera nga tukola bwe tuti naye twesanga nga olumu akasente ako ke musigala nga muweerezaako ffe tukwata bukwasi ne tuteekamu mafuta ne tudduka awantu okitegeera ne tulaba nti abeekayumba twajjayo omukaaga gwafulumye amiina ne tugamba ekyo kirungi nnyo so ensonga eyo bwetyo bweyimiridde mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga kyengezako okugamba nti bwe twavudde ekireka ku SIU kyabadde kitukakatako okujja ekibuli tulabe ensonga nga bwe zitambula ne tetutuuka ku mukulu yennyini akola ku fayiro eyo n'abakulu abaliwo ne tukwatagana n'abooluganda be ababadde baliwo ne tukwatagana ne bakadde be ababadde baliwo ne tulaba ng'ensonga eyo tugikwasaganya bulungi nnyo era nakati wenjogerera tugezezaako nnyo okulaba ng'ensonga y'efayiro etambula era inako weetuuse n'olwekyo gwali eyo nkuwa update abadde ambuuza ku nsonga ya antikaduuka abadde ambuuza ku nsonga ya Chloe abadde ambuuza ku ki ekigenda mu maaso ku Silver Kalulu nkugamba nti embeera bwetyo bwekyayimiridde Silver Kalulu tukyanoonya nakati waali naye nga tutegeezeddwa nti okusinziira ku bitambula n'ebigenda mu maaso asobola okuba nga ali mu military barracks kubanga emisango egyamukwasa gyekuusa okubeera nti giriko military uniform oba bagamba nti era alina ebyambalo ebifaanagana ebyamagye nga red berets ovulo z'ayambala nga bwe mumumanyi nti ennaku zino bwe kityo kikola ki bwe bakikozesa eno mu Uganda yadde nga kirimu obutankane kubanga zino berets n'ebyambalo bya people power oba ebyanno byali bitwaddwa nti byanjawulo maaka zaabwe tezifaanana z'amagye so Silver Kalulu ateeberezebwa okubeera nti ali mu military barracks kubanga ekireka yonna tumunoonyezaayo ye nga taliiyo naye nga tutegeezeddwa nti asobola okuba nga ali mu military barracks era batusendese ku military department tubeere nga tunoonyereza ensonga eyo ekwata ku nsonga eyo era bwe tuba nga tuvudde wano ekibuli nga ne tubaako we tukola stopover nga tetunnaba kukola appointment egenda ku military barracks okunoonya abaana ab'enjawulo abakwatiddwa olw'enkofiira emmyufu n'ebyambalo ebimyufu tugambye nti katubeewo update eno kubanga mubadde mukuba amasimu bangi nnyo nga tetulina nawe tugerera nga mukuba amasimu mangi nnyo ne tusalawo tukozese platform eyawamu eyamba buli muntu yenna gy'ali okuba nti afuna information eno mu bwangu n'olwekyo nze nga bwe nabasuubiza Shamim Malende wendi okulaba nga mbawo updates zino wendi okulaba nti nno nga mbawo updates zino wendi okulaba nti nwandidde eddembe lyabo banyigirizibwa nga sisasuddwa naawe nakugambye nti akasente ako k'oba otaddeko ako kotuweereza katuyambako mu kutambuza amafuta katuyambako mu kwetooloola katuyambako mu facilitating abantu baffe okufuluma olumu naye nga si instruction fees kwa mwenna nga mukimanyi munnamateeka omusango gumu gwokka kati ng'ogwo gwokka ogwa antikaduuka ne woba ogambye nti ngenda gukolako instruction fees osobola okusaba n'obukadde obusukka mu 15 Shamim Malende akoze emisango egisukka mu 607 nga tasasulwa n'olwekyo nkugamba ntya nti ekyo ky'oweereza kyonna ky'osobodde mu busobozi bwo kiri part of contributing to the struggle nga mutera okukikola ekyo kyetukozesa ne twetoola ne tutalaaga ne tunoonya netunoonya amakomera ag'enjawulo ne tunoonya abantu baffe ekyo kyokka kyenyinza okubeera nti nkugamba olwaleero ku ssaawa eyaleero tulina abantu baffe abalala bangi abali mu detention tulinako abali e Katwe ku police station twasobola okulaba nga abantu 2 bavaayo abalala 2 ne babeera nga babalimandinga ekitala ne tufunako omu n'asasulirwa ssente n'avaayo wasigaddeyo omuntu omu amannya gaabwe sisula googera nnyo kati olw'ebyokwerinda n'olwa lisiti nekya tulina bannaffe ndowooza eno nayo nsonga yaabwe yakwerinda mu security ya Nuupu sijja giyisaawo nnyo naye ekwata ku kkomera ly'ekitalya ndowooza tujja gimemengula nga legal team nga tulina obukulembeze bwonna tulabe ki kye tugenda okukola ku nsonga eyo okusinziira ku reports ez'enjawulo ze tufuna okuva ku bantu baffe abatwalibwa mu kkomera eryo naye nga nkujjukiza nti gwolaba wano mu maaso go Shamim Malende oli ku page Shamim Malende nkugamba nti gwolaba wano ye munnamateeka w'ekisinde kya Nuupu omu ku bannamateeka b'ekisinde kya Power omu ku bannamateeka ba Kyagulanyi Robert Sentamu oyo munnamateeka awolerezebwa abanyigirizibwa eyasalawo okubeera nga gaba free pro bono services nga tasasuddwa mwebale nnyo mwebalire ddala kyengezaako okukugamba kiki ekirala nkugamba ntya
nti olwaleero yamba antikaduuka yamba Chloe yamba omuntu okulaba abeera ng'ava mu kkomera yamba omujasi wo olwaleero ekiri mu Uganda kuyoola wakiseka twategeezeddwa nti waliwo abavubuka 6 abayooleddwa 2 bamaze ne bateebwa wasigaddeyo 4 tunoonya banoonye gendako kyengera mu poliisi obanoonyeyo ddukako ekatwo okebereyo olaba bawali abaliyo gendako emakindi okebere jjukira nti ate apukantule mu mpigi